Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala nze nammwe beetedde ku ddaala erigenda obbayamba mu kubeera nga mukyalira ensiko nga musika abalongo bammwe abo babeere nga bavaayo bulungi nnyo. Okusookera ddala kinina okusooka okubuulira gwe wenna omwana omuwala ng'ogenda kukola ku nsonga eyo okukyalira ensiko. Sooka obeere nga weeseetinga. Ekirala nkusaba obeere siriyasi, bw'obeera otandise kitandikire ddala, kijja kuba kikuyambira ddala bulungi nnyo. Lino eddagala ligenda kukuyamba ggwe nga wasikako naye ng'olaba nti zaddayo zaakona, ogenda kubeera ng'okozesa eddagala eryo ligenda kuyambira ddala nnyo n'okubeera ng'ozikuumirako nga teziddayo. Nga bwe mukimanyi nti ebintu ebyo buli w'obisika ne bijja, buli w'otuuka okugenda mu nsonga zammwe ez'ekikyala zikendeera, bukendeera mpola mpola n'ebintu eby'enjawulo bizikendeeza. Kati n'olwekyo osaanidde okubeera ng'omanya nti myezi 3 n'oddamu n'okwatako, myezi 2 n'oddamu n'okwatako, bw'otyo n'obeera nga weekolako kye twandiise service. Kati nkusaba ofune eddagala lino, nkusaba ofune eddagala lye bayita kayayaana. Funa kayayaana. Kayayaana oyo ggyako obukoola, ofune n'eddagala lye bayita mukasa. Mukasa y'oyo funako obukoola bwa mukasa, funako obukoola bwokka bw'oba ofunako. Nkusaba ofune n'eddagala lye bayita ekitonto, ne ku kitonto funako ebikoola, funako obukoola bw'oba ofunako ku kitonto. Ofune ne kutukumu, funa ne kutukumu y'oyo. Kati nkusaba eddagala eryo lyonna ligatte wamu, weeseetinge bulungi omanye nti kati ngenda kubeera nga nkola ku nsonga eyo y'okukyalira ensiko. Bw'omala okweseetinga eddagala eryo nga bw'olirabye bulungi nnyo, liteeke mu ngalo lyonna liyengere wamu nga bwe ndikugambye, liyengere wamu, liyenge. Bw'omala okuliyenga bulungi n'olaba nga ligonze, ligenda kuleeta otuzizi, sigala ng'oyenga. Ati bw'omala obbiyenga bulungi, beera ng'obikwatako byennyini by'oyenze nga bw'olaba, bikwateko nga bw'osika. Otuzizi otwo tw'olaba tugenda kuyamba okubeera nga twanguya obuntu bwobwo kubeera nga buvaayo. Osobola okufuna w'owummuza ebintu ebyo by'oyenze. W'ofuna w'obiwummuza, kati beera ng'obikwatako eno nga bw'okola ki? Nga bw'osika. Bikwatemu ebyennyini by'oyenze nga bw'osika. Eddagala eryo ligenda kukuyambira ddala bulungi nnyo mu kubeera ng'okyalira bulungi ensiko, okubeera nga abalongo bagendako bulungi nnyo. Naawe ayagala ozikuumirako ng'obadde ozirina, beera ng'okozesa ku ddagala eryo. Bikole nga bwe nkoze, biyenge. Bw'omala obbiyenga ofune obiwummuza, obeere ng'obikwatamu eno nga bw'osika. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.